Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Sibushobora tukwanirizaako koona olunaku lwaleero mu mboozi za Buganda olwaleero kagenda kuba kanjawulo mukko kusinziira ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga. Tuzze nga tunyumya ku Bwakabaka bwa Buganda enfuga enneeyisa neno n'ez'enjawulo. Wabula olunaku olwaleero tuwaliriziddwa okuddamu kw'okukyaka kwa Kabaka Mwanga ebadde nga njogera tutambula nnyo Kabaka Mwanga ebiseera ebisinga ababyogera tugendera nnyo ku ŋŋombo n'ebiriwo owulidde munna akapostinga olabye munna akapostinze kukwatisa apo oli akwagedde ku YouTube ku TikTok oba ku Instagram nga tumanyi Kabaka Mwanga emukwatako byebiriwa. Tukimanyi bulungi nnyo Kabaka Mwanga y'omu ku bakabaka era neebuuza ensonga lwaki twabadde ku byakubbulula ye Kabaka Mwanga yasobodde okubanga n'omwana eyamujjukidde nno omuto bw'ati ayina ensonga lwaki yajjukidde ku Kabaka Mwanga. Bakabaka bangi nnyo oba bassekabaka bangi nnyo abayinza okuba nga onyumyako nnyabazze ng'afuga eggwanga lino Buganda, naye Mwanga abadde n'ebyafaayo bibadde bingi nnyo. Y'omu ku basinga okuba nga balwanirira ensi Buganda, ng'ogyeko okuba nti abasinga balwana nga balwanisa kingdoms zaali zigyetolodde oba Bwakabaka bwali butuliraanye n'okugezaawo okwagala okuwamba. Ono Mwanga ajja okulwana nga talwanisa bwali beetolodde Buganda wabula yalwanyisa abamu ku bannaddiini n'alwanyisa n'abazungu abo betulowooza nti baali bazibu nnyo abamuviirako n'okuwaŋŋangusibwa okwali okw'emirundi ebiri emirambirira. Njaga tubeere nga tunulako ku byafaayo bya Kabaka Mwanga olunaku olwaleero, obuzaale bwe n'enfuga ye na buzira ki byasobola okuba nga bweyolekera mu bufuzi bwe. Nze Disani Kyeswa mbeere nga nyaliriza munnange Musaasizi Kiberu tubeere nga tuwawanya ebyafaayo bya Kabaka Mwanga. Ndi musanyufu nnyo leero tugenda kwogera ku Kabaka Mwanga Basamulekere Kirevu Ntende Danyeri. Ng'ono nno Kabaka Mwanga obuzaale bwe kigambibwa nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1868 Jojjuzi wano nga y'omu ku baana abangi ddala aba Kabaka Muteesa asooka. Mwanga Basamulekere ono azaalibwa nga nnyina ye Abisaaji Baagalayaze nga ye maama wa Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga ono nno okutuuka okusikira kitaawe Muteesa asooka y'omu ku balangira abangi Kabaka Muteesa yali yamuggyawo mu lubiri n'amukuliza nga bweri empisa y'Obwakabaka nti yamukuliza mu kisaakaate wabweru w'olubiri era Kabaka Mwanga ono teyabeerako mu lubiri lwa taata we era teyalabako mbeera za lubiri bwe zibeera obulamu bwe bwonna obuto. N'olwekyo bw'afuuka kabaka yafuuka kabaka ng'ekisooka tamanyi bya lubiri bwe bibeera. Ate era nga yolekedde eddimu ery'amaanyi kubanga Muteesa agenda okuleka entebe nga byakoze byali bingi nnyo. Ate Muteesa nga musajja mukulu naye Muteesa yalina omu ku balangira gwe yali ayagala amusikire naye omulangira oyo bwe yaseerera amangu Muteesa kwe kusalawo nti Mwanga Mwanga si yali mulayini si yali asooka kuba Kabaka banaabalangira bangi era n'alabamu abangi abalina ebisaanyizo naye nga si yali asookera ddala mu kuba n'ebisaanyizo. Mu lulimi lw'omupiira tugiyita pecking order, omuntu priority ani asooka nti ayinza osookayo mwene nambuno oba taliiwo ke oba nga taliiwo ono yaddako. Kati waliwo eyali asooka naye oyo yasooka bw'afa ng'akyali ebizibu ebyaliwo awo n'aseerera Mwanga n'abanga Kabaka Muteesa n'alaba nti Mwanga era n'agamba abantu be beyeesiga n'agamba nti Mwanga so Mwanga mu nkuza ye Mwanga yakuzibwa mu Buganda eyaffe ey'edda n'akuzibwa mu nsi nga Kabaka abakabaka kabaka bwalagira abalagidde
ye entendekebwa yatendekebwa mu ntendekebwa eyo nti Buganda eyedda nga kabaka bw'alagira teri kuddwamu kati ajja n'ateekebwa mu mbeera teri bazungu teri ddiini ndala yakuzibwa mu mpisa ezaffe ez'Abaganda ezaddala yakuzibwa nga bajjajja be bonna ab'emabega ya Kiganda amanyi kabaka amanyi abavuga abakopi abawo nawulira olulangira mpozi zaawo kati raba mu 1884 nga 9 Oktoba buli mwaka tujja independence ya Uganda ejaguzibwa nga 9 Oktoba naye omanyi kwe kiva Kabaka Muteesa owookubiri bwe yali alonda olunaku lwetufuna obwetwaze yasalawo alonda olunaku kubanga olunaku Kabaka Muteesa asooka lwe yakisiza omukono so Kabaka Muteesa asooka yakisa omukono nga 9 Oktoba 1884 kati mu 1884 mu mwezi ogwo gwa Oktoba Kabaka Mwanga basamulekere omulenzi w'emyaka 16 ali engoma naye agira mu kiseera nga Buganda yali etandise okujjamu abagwira bangi nga mwalimu abawarabu abajja mu 1840 abawarabu abajja ku mulembe gwa jjajjaawe Kabaka Ssuuna owookubiri batandika okujja mu mulembe gwa Ssuuna owookubiri ne baleeta obusiraamu mwalimu abazungu abaprotestante abajja mu 1877 okuva e Bungereza mwalimu abazungu abakatuliki abajja mu 1879 abo bonna baali babaddewo ku mulembe gwa taata we naye Mwanga gye yali nga abawulira naye teyabeera yali tafunye mukisa gubeera nabo bagulaba mbeera zaabwe kitaawe Kabaka Muteesa asooka yali musajja engeri yayo omusajja omukulu yali yasobola okuzannya bano bonna n'abafunamu naye nga tali kitundu ku ddiini zaabwe zonna nga yeefuula nti n'abeera mu busiraamu naye ng'ate si mutayirire nga ye abaagalako byabwe ng'omusajja yenna omukulembeze yenna omugezi amanye okukozesa abantu omweso okuzannya omweso n'abajjamu ye kyayagala naye nga tabakkiriza kumufuga kati Mwanga ng'ali muto kigamba lumu bwe yajjako mu lubiri n'awulira abaminsani nga banyumya n'abavubuka abaali basomerayo nga bagamba nti kale singa tufunayo kabaka akkiririza mu byaffe kabaka omulungi ekyo ne kimunyiiza ekiraga nti bali baagala kitaawe akisa omukono kuba kabaka atasikirwa nga mulamu ekyo kigamba Kabaka Mwanga yakikuumira ku mutima n'akimanyi nti abantu bano kitange tebamwagaliza kati 1884 Kabaka Muteesa akisa omukono Mwanga basamulekere atuula ayingiddewo ne biasness eri kati ate bali olwokuba balaba Kabaka muto ne balowooza bajja kukozesa omukisa guno bazanye bakozese enkwe zaabwe obuzanye bwabwe bwonna katemba waabwe nga balowooza nti no Kabaka engeri gyawe emyaka 16 tabalaba ti era tajja kukola kisaanidde baali bajja kugwa ku kyokya kubanga Kabaka Mwanga yali teyeerya ntama yali yabategeera nadda yali yatandika okulaba enkwe zaabwe kale Kabaka Mwanga ono lumu Kabaka Mwanga ono mu 1884 nga luggwako ng'ajja ku lusozi Nkaawo kwaliko ab'envubu nga ab'envubu kiga baali banvubu n'abagobako olusozi olwo ne lufuuka Mmengo n'akubako olubiri lwe olukyaliwo okutuusa kati lwe lubiri lw'Emmengo lwe tulaba Kabaka Mwanga basamulekere yakuba olubiri olwo bw'asaawa olubiri olwo era n'azimba olubiri nga lunene nnyo nga lwa kitiibwa mu nsi ye kati ate oluvannyuma ennyo n'atandika n'okusima ennyanja yamulaba ennyanja ya Kabaka abeere nga olubiri we lulumbibwa adda manju wa lubiri ng'ayingira lyato ly'Ewaswa
kubanga yalina eryato yali asinga okwagala nnyo nga baliyita waswa ng'atambulira ku mazzi n'akonnekitinga ku Nalubaale era yali asima ennyanja ya Kabaka ng'ayagala kugigatta ku Nalubaale ng'erina okuva wano mu Ndeeba we n'etambula otwo negenda mpaka mu Nnyonyo paka Salama mu Nnyonyo wali olubiri lwe olulala kalisenga ennyanja eyita wano ku Masaka Road n'ekutulamu Masaka mu lw'e Masaka ono Masaka Road ava Kibuye singa ava wano mu Ndeeba n'akutulamu Masaka Road nakkirira bw'ati buyo Salama singe nekutulamu nedda singa tetulina amakubo amalungi ati awo tulinawo zifulayi ova ku Masaka kubanga kyekyali kwe kwali okuwolesebwa kwe ng'alaba nti olubiri lulirumbibwa era oluvannyuma lwalumbibwa ku mulembe gwa Kabaka Muteesa Okwera naye Kabaka Mwanga ye yakirabirawo kwe kusima ennyanja eyo ebeere nga eri wano mu manju nga bwe balumba olubiri mu maaso okudduka mu mazzi ati kubanga yali amanyi nnyo ennyanja muvubuka kigambibwa yali yatambula nnyo ku mazzi n'abanga ennyanja agimanyi nnyo ng'ayinza kuba muzibu nnyo okulwanira ku mazzi kati mu mulembe gwe ensasage zigwa mu Buganda entalo z'eddiini zitandika buli omu akisika akizeewe Abawarabu Abaprotestante Abakatuliki bonna balwana ogeza waliwo olutalo bayita the Battle of Mengo olutalo lw'Emmengo Kabaka Mwanga we yali n'Abakatuliki ne balwana n'Abaprotestante akyewuunyisa abavubuka be bennyini be yabeeranga nabo mu lubiri abaggalagala n'abalala ate ng'abamu bali ku sayidi eri etali ya Kabaka waabwe kwegamba ebyo ebintu ne bisabula Kabaka n'alaga nti tebamukkiririzaamu olw'eddiini ng'eddiini eyawudde mu bantu mu Buganda ng'eri omuntu kati ate asobola kubuuza munne tulwokuba munne si Mukatuliki oba si Muprotestante oba si Musiraamu yembeera Kabaka Mwanga gy'asanga jjukira muto talina experience mu byabufuzi nti kuzannya byabufuzi nga kitaawe n'okufuga oluusi obusungu kiyinza okuba ekizibu ng'obadde olina ekikugjeeko kati ate raba ebyembi bwe bijja mu mwaka gwa 1886 awo olubiri lwe olw'Emmengo lujja yali yakazimba myaka ng'ebiri gyokka nga 1886 yakatandika lukwata omuliro naye nga kigamba kyali ku mpewo ezaaliwo bali be yali yagobawo baali tebajjawo mpewo zaabwe kuzimalawo empewo ezo ne zibonyabonya nga zookya nga baalinangawo embuga zaabwe kali bw'abagobawo tebagenda na byonna bisigalewo bibonyeebonye Kabaka bimugobewo Kabaka n'abayita n'abalagira babijjewo byonna nga olubiri lwe balwokyeza ati bwe balwokya n'adda mu lubiri olutonoko Munyonyo Esalaama Munyonyo awo mayina basirika kati awo era mayina basirika eri kumpi ddala era olubiri lukyaliwoko era waliwo abalangira abalubeeramu awo kumpi neyo basirika y'e Munyonyo naye nga wali ne basirika walinga mu lubiri naye nga awo watono olubiri olwo olutono kakitegeeza yalina abakozi batonoko mu lubiri olwo kati lumu agenda ku nnyanja kubanga Kabaka Mwanga yayagala nnyo okubeera ku nnyanja mu lyato lye nga alina emmundu ye ya zaabu yali yagisikira ku kitaawe nga kitaawe yalimuweba Abawarabu emmundu nga ya zaabu kati agenda okuvuba okuyigga envubu jjukira envubu zekweka mu mazzi azikuba emmundu yeegwa mu nnyanja agwayo mu nnyanja wansi okuginoonya ebula ne basajjayo bonna abatono be yali agenze nabo kati kumbe bwe yavudde mu lubiri abavubuka bonna mu lubiri ne bagenda mu baminsani okusoma kuba bamanyanga essaawa zeyaddanga za lweggulo nga bagenda ne basoma olubiri lwonna ne lusigala nga tayiwo temuli muntu n'omu abavubuka bali mu kusoma ddiini nga bamanya essaawa zakomawo ze badda anaatera okudda bakomawo n'asanga buli omu akola emirimu kumbe tebaasiibyewo kati Kabaka Mwanga olw'obusungu obyokuyigga abisazaamu adda omundu yemaze obbula bw'atuuka mu lubiri tewali muntu n'omu eyamwaniriza aze n'akasunguuyira ke ne basajja be tewali n'omu bw'ati eyamwaniriza kwama akafaananyi pulezidenti afulumya eggwanga n'akomawo ku entebe teri amwaniriza n'atuuka ku State House nga temuli muntu n'omu Mwanga agamba abaana bano baliwa abeera mu lubiri n'obusungu bw'alinda
olweggulo nga badda bava mu baminsani bamusangawo ababuuza nti bava kusoma ekitta abajulizi wekitandikira era abajulizi bwe yasookera dde yattira Munyonyo mwali Kaloli Lwanga wannamugongo awo waliwo Lugalama alabika Yusufu Lugalama baali babiri tebaali babiri abemunyonya bwe yattira awo Munyonyo abantu bagenda nga babatwalira ku migongo babawalulira ku migongo okubatwala ennamugongo naye nga bw'otunulira mu byafaayo Kabaka Mwanga alina ensonga okubatta avokano baali bajeemu kyatuuka ekiseera nga Kabaka bw'awa ebiragiro nga babaga Faminsani batugambye kino nga Kabaka bamuddamu Kabaka Mwanga jjukira yakuzibwa mu mbeera nti Kabaka taddibwamu jjukira ate kakati eddiini emaze oyingira eddiini erina ebintu bingi byekingako agamba genda otte kyatutta otya muti buli muntu munno ottawaaki wakati eddiini nge bagamba n'okugamba bave mu kkuba eŋŋoma balekera okukola musamira wakimusamira munywa omwenge so eddiini ezze ereesa ebintu bingi ebissa ku bantu bano nga era ekyalina okukolebwa abajeemu nga okuva edda n'edda kubanga ettambiro ly'ennamugongo lyali teryetandisaawo kuva mu myaka gy'olukumi-mu-lukaaga abantu bangi ddala abajemeranga Kabaka abakolanga mu lubiri nga battirwa Namugongo era ne Kabaka Mwanga yakolanga empisa bwe yali so teri kipya nnyo wano baali bangi ate baali lwa ddiini bano okuba kyalimu Abaminsani era okumanya Abaminsani bankwe emisinde gye badduka okwekweka era manya balakubuuza nikakali wana Abaminsani babo balina ne ku mmundu Abaminsani bali luddawo kutaasa nga badduse dda bali Kenya Tanzania nga tebasobola kutaasa babeera babavulira enjira mukkirize mujja kuzuukira mu nnaku 3 nga Yesu bwe baatandika okubatta bandibaddewo ne basooka bavulira Kabaka emisinde Abaminsani gye bassaako ne beekweka ne badda luvannyuma nga balaba ekiwendo kimaze okukendeera ne bateekawo ekijjukizo ne balyoka badda Abaminsani badduka nabo nga tebaagala nabo kuba abamu badde ekyosi kimaze okuyita baddaba ekyosi kimaze oli Kabaka ne bwoba oli Muminsani asooka n'oteekako n'okunywa omugongo ebisigaddewo bitegero maze kudda kati Kabaka Mwanga asinga kujjukirwa nnyo okutta abajulizi kubanga yatandika mu 1885 okutta abajulizi Makko Kakumba Yusufu Lugalama ne gundi nerabiddewo okusatu bwe yasooka okuttira wayo bwe yasooka okutta Bannateete naye walingawo n'endagaano ziyateekako ziyatusayininganga n'Abaminsani kyekyo ekisooka okumujjukirwa kati ekyokubiri sayininga endagaano ate nabaana yeefuula bwe baamukozesanga endagaano Kabaka Mwanga yali mugezi nnyo agenda okulaba ate ng'obukwakulizo obuli mu ndagaano bamanyi nga bazissa mu nnimi zaabwe jjukira ye tamanyi kusoma na biki naye agenda okufuna abantu abaali basomako nga bamuvunulira ng'agenda okutegeera nti bamusissaako emikono bitunda nsi ye kwe kwekyusa n'agamba bano abasajja tebasoboka bayaaye nga bakusisa omukono ku ndagaano nga bamuleetedde okulowooza nti kyekino naye ate oluvannyuma nga bategeeza birala nga bategeeza nti otunze ensi yo ogibawadde nti yaabwe ate nga Kabaka ng'alina okulwanirira ensi ye so Kabaka Mwanga ajjukirwa nnyo nti yafuba nnyo okulwanirayo omu ku bazira ab'amaanyi abaali teboogerwako paka mulembe guno jjojjuzwe tandise abantu okulaba nti Mwanga bye yakola yali alwanirira nsi okusigala n'obwetwaze era Mwanga watuukira n'okuwaŋŋangusibwa emirundi egiwera ne bassaako Kabaka Kiweewa bataddeko Kalema abo bonna ebiwayo ebyenjawulo ebyeddiini nga bamuwaŋŋangusa naye nga bamuwaŋŋangusa nadda kubanga abantu era baali bamanyi wadde bassaako banno ogwasembayo bwe yeegatta ne kizibwewe oba muganda we Kabaka Omukama yali Omukama Kaabaleego w'e Bunyoro baatuuka ese omanyi
lwanyagala bondi eyo yogerwako nnyo wakati wa Kabalega ne Buganda. Kabalega yali ne Buganda bwe yafuuka omukama w'e Bunyoro n'agezaako okuzzaawo ekitiibwa kya Bunyoro ekyedda eri Bunyoro eyedda Bunyoro kitala. Mu kukola ebyo n'agezaako okusooka okuwamba Tooro. Bagezaako okuwamba Tooro Mukama Kasagama w'e Tooro n'addukira Buganda n'esindika abajaasi ne bagenda Kabalega ne bamulemesa ne bamuwambako Tooro ne bagiza Tooro n'esigala ngeri independent. Kati Kabalega n'aba n'entalo ne Buganda naye baatuuka ekiseera ne balaba nti ffe tuli ba Luganda, ffe ab'Oluganda ne bwe tulwana naye bali be balabe baffe abatuufu. Kwe kutuuka ekiseera ne bagamba ffe katwegatte tulwanyise omulabe waffe owa ddala. Naye badduka ne beekwekerera nnyo ne bayiramu enkwe abalango abakulu b'ebika era nnyo ate nga nabo ba Luganda lwabwe. Kubanga jjuka yagambye Bunyoro Abanyoro baava mu Northern Uganda olwo lwaba Biito. Kugamba aho twali tukyalina connection yali ekyali y'amaanyi nnyo wadde nga Uganda yali yeesudde amawanga ag'enjawulo naye ng'abantu bano balina connections kubanga basobola okwekwekerera nnyo naye ne babalyamu enkwe ate abali b'enkwe bennyini baali ba mu Buganda abasajja abasirusiru onansonyiwa okukyogera naye ge mazima. Semeirwa Akirenzi Kakungulu ne Apollo Kaggwa be baali olukwe mu kabaka waabwe bennyini olwokuba nabo baali batandise nga bali mu ddiini n'abazungu nga babayigiriza enkwe n'obukumpanya ne beegatte ne balya mu kabaka waabwe olukwe. Era Kabaka Mwanga bw'atyo n'awaŋŋangusibwa mu 1899 mu bizinga by'e Ssesere n'abeera ate bw'atwalibwa eyo n'atwalibwa ne eyali kabaka w'obwa Asante Kingdom Asante Hene eyaliko mu biseera ebyo ne bawaŋŋangusibwa babiri era ne babeerayo babiri. Gwe mukwano oguvaawo wakati wa Buganda wakaka Uganda ne wakaka bwa Asante Asante Hene bwe yajja wano jjuuzi omukwano gwava nti Kabaka Mwanga wali eri ne Asante Hene mu buwaŋŋanguse era Kabaka Mwanga mu 1901 yakisiza omukono mu buwaŋŋanguse era enjole ye n'ebeerayo emyaka 9 nezzibwa mu 1910 n'aganzikibwa mu Masiro e Kasubi. Naye nga Kabaka Mwanga oyo ajjukirwako nti yawa abavubuka omulembe gwe. Obulembe twatuguulira nnyo ki Kabaka Mutebi yawa abavubuka omulembe ekitandikidde ku Mutebi kyatandikira ku Mwanga. Kabaka Mutebi yali agoberera nkola ya jjajjawe Mwanga nti Mwanga bwe yajja engeri gye yali omuvubuka abavubuka bangi nnyo ng'ebikumi 200-300 n'abayita ne babeera nga bebatambula naye ate n'akwasa obuvunaanyizibwa bungi n'abukwasa abavubuka omulembe gwatambula nnyo omulembe era kyobulawe bwe yalwaniranga entalo ezo bavubuka banne be bambanga okumpi era abamulyamu enkwe bwe baali bano abakulu ba Apollo Kaggwa ne Basemei Kakungulu naye nga kati ebyo ebimpimpi tuyinza okuba nga tujjukira naye nga tujja kumwogerako wali eri gatuuse mulayini bwe tunaatuuka ku ye awo akawonvu n'akagga. Kano kabadde kakuba nti Kabaka Mwanga yakomye tubagala soke tubeere nga tukuflashingako kati ni ku byafaayo bya Kabaka Mwanga n'enfuga ye yali ngazi nnyo n'entalo zaali ngazi nnyo zisiyinza okuba nga twogerako tujja kuba nga tuzetuukako tunatutuuse mulayini gye tubali tunyumizaamu emboozi za Buganda. Kabadde kanjawulo olwaleero tubagaliza mirembe Mukama abeere nammwe awangale ayisa abasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri.